nakuze bikyategeerekeka tetukyabitegeera tebinyuma ne alibamu gye yatadde tekyatunyumira fe amagezi ge tuwa Bebe Cool yanikuta essene nasiteeka mu baana abato ngaffe tuleeta music omuki omulungi mukwano gwange gye byaggweredde ng'ali ku mavivi yeetunda kubanga abagagameeyo tebakola ki tebasaaga so mukwano gwaffe Aaron olala woba owalampanga manyanga b'owalampa yawalampye omuntu mukyamu n'awalampa gundi enkyamu olwedde ng'alina abantu be webyaggweredde nga yeetonze kaakati okimanyi nti atani akomezawo empewo empewo abantu balina emitima naye kati beba okimanyi nti ye ali ku mulimu gwe mutuufu ali mu kukola ani oyo guliwo mutuufu gwa bamuyita ani Aaron kati nze simumanyi namumanyi Segu yatokobya nnyo Aaron next year kale kankujjukizamu katini baddamu akayimba ne Shiba aka nakugirako akatete itokamanya kakayimba bamuzaalawa nga bw'omanyi nti mayinja bamuzaala eri ono Bebe bamuzaala Kiwaatula oliwo Eggomba Kamiri Kawempe wa simanyi bamuzaala naye kye nasembako okuwulira yali asabayo bamufunye kamotoka kuba alyako yetambulya kaboda yasomerako wa nga bwe tumanyi nti gundi yasomera keka akayimba ke mbuuziza kyenkugambye nti simanyi namumanya kuba abantu tebamumanyi abantu bamumanyi Segunya akyalina okukola ennyo okuwalampa bawalampa byeŋŋamba ate kati ne kino kyendi mukukola ndi mumuyamba because ebyenjogera bituufu bayiga oli mutuufu kati ono yenyini ayinza nobisala n'agamba agambye tamanyi ati bo abantu baagala relevance kati alumbye Bebe Cool for nothing yetonze for nothing buli lwe yetonda ago mawulire bw'alumba kuba yalumbye munene kati nze nange okwogera simumanyi era kyongera mukola ki muyamba okitegere cause we had all the right okuwulira nti yani okuba simumanyi ne tumuyitako kuba abayimbi bazibu kati yepula agamba ati atamanyi tasobola kumanya bunafuwe nti nyongeremu ekizibu kye tulina abantu be Uganda buli omu alowooza serebu era we babeerawo nga bagamba nze ndi wakabi naye mukwano gwange waliwo gye batakumanyi nga toli wakabi kati nze kambabulireko mukolo olugambo luno nze nina bannyonnyola baliwo ku mukolo gwange myaka 25 nabigaana bwe twatandika TV Hajati yagamba Hajati Nabukenya omujjukira Dija Seguyo genda kukola ebyolugambo kwe yankwasa bya entertainment byo nanga nze mbivunaanyizibwako muga saagala nze kubeera ku TV saagala byakumanyika ebyo ate paka yabinkozesa ku kifuba nga Flavia agambye nti ngenze kuzaala kakati nagenda okulaba abantu bamanyi nga saakigenderera kati teri kintu kibi ng'abantu kwagala kumanyika kifuba kifuba ddembe mujja kuntegeera we walivudde obuzibu bw'okuvuma abantu olina atandika okukola analysis zatategeera mbalaba nnyo n'akola analysis nti chief analyst yenyini yeetaaga ku analyzinga ate ye n'agamba ya analyzinga nga bitibulamu kati awo n'atandika nga kyanoonya popularity but basically popularity kolera ennya mu bulungi oleme ddikola mu bubi ennaku tubuzayo kati mmeka tugende ku mukolo gw'embaga embaga gyetanaba kukkiririzaamu waliwo yampadde akatambi wano kati nemera okuteeka abantu bakalabe ndowooza oba nakateekawa ennaku katubalambale kubanga essaawa yana tugenda ku mmere ako nga kalaganga embaga ya desire yinza obaayo olaba nze bwe nakkiriza ati kati gwewuliriza nze nakkiriza nti embaga gyeri nakugamba filosofa bw'aba ayogera teyeemalaamu bayinza okukuzza emisinde nti wagambye bino nebino nga tewabitegedde ne mu communication ne bataba philosopher but communication kati ffe batulaba wano ku TV naye tuli abantu betugamba bayitirivu bali mu millions bali mu Uganda bali nabweru wa Uganda kati gwe tuyinza okuclaiminga nti embaga eyo gyeri oli yakimanyi nti yakiwaana gwe nga weddeyo n'ogamba gyeri ng'ali mu kusekerera kati nga ne bwe bagyeri ng'aliwo ayagala empapula ku bombi nti nze embaga gyeri naye marriage for convenience oyinza n'ogamba benkana emyaka wobalaba bambi omwana ate tatuuka zaala balabika nedda just kale ndabika sigambe nti benkana endabika ogambye omuwala agatuuka zalwi bannaye hani yabyogedde yogera ebintu nga gw'obyogedde Lidia wagamba naye bannaye
olugambo lwa leero luwanvuye kubanga lwakuwanda bigambo wali mu bujini kati buli obaagera ebigambo ng'abigumiriddeko kati bitandika ebyo gwe abasooka ebyange mbimaze ebyo byeyogedde gwogambye mb'omu yenkanaani ngambye nti oyinza okugamba benkana nze ngambye bugambi balabise bulungi nze ngambye bugambi nti omu muto nnyo ani omuto ku bonna Desire nedda seegere ko tukolere eggwanga tukolere abantu twogere ku mazima onaalemesa maaso gange kulaba oba sikyalaba bulungi okimanyi Desire muto nze ndabanga beautiful gw'olaba ani asinga obuto mu byaddala oba wendabika simanyi ono tamanyi Luganda omanyi lulimi kiro kale era Desire ye muto munnanka nkole ne pulezidenti nedda gweyogera ekituufu kyolaba ekituufu tokimanyi ti Vixen muto muto ku Desire okay naye munnange omuntu omu agamba marriage doesn't mind about number kati gwe kakubuuze maama agamba le Vixen muto ku Desire wamuzaala ddi ne banna kemaza n'omuntu anoonyerezeeko Desire kakati ekyangwe nnyo tugambe Desire mukulu nnyo just Desire asinga kaani otegedde bulungi gwe naawe bakubuuza wazaalibwa ddi toyinza kukyogera kati lwaki kuba byatandikira mu bakyala kati lwaki odda ku muno nti yakuze nnyo kati ndaba seeguyo omupiira yakala ogunkube golozi nnyo naye mukwano gwange nakumweseza dda kyotannamanya mukwano ye n'ebigambo ebyogerwa buli omu era alaba nti oyagala Benson sikamu ani wona agambye nti oliye mukulu ani ayogedde ogambye njogera kyogedde amazima nga sirimbye bantu tusooke kikyo nkugambye ogambye nze ngambye nti balinga abenkana gwe n'ogamba nti oli mukulu ngaani webale nze nagaye Desire muto ku Vixen gwe n'ogamba nti oli mukulu tokyogedde kubanga ge mazima ye tunaalimba tulaba kyenkugambye kati tukoomawo leka kutyanga mupiirako kati otegedde bw'otomedde sinnatomera ngenda kutugenda ati nguza kati wazaala ddi Desire olyoka ogambye nti akuze nnyo sinagambako nti akuze nnyo seeguya owagambye otya ngambye mukulu ku Vixen ekyo kiikyo kati neŋŋambako nti kubanga akuze Vixen nnyo si muto Vixen alina emyaka emeka omuntu asukka 35 ng'avudde ne mu buvubuka mujja manyi ali mu 20 something maama yeggwe obazaalira olaba naawe ogambye nti Vixen mukulu nnyo no anti omusajja okuba omukulu no problem nsomayo emyaka gye nnyina mingi naye sitiina buzibu tokoleke gwe kati n'okula n'oweereza emyaka gyabwe somanyi nti oba okaddiye tekisoboka ate abasajja nze nina bemanyi abalina emyaka gyo tebannakaddiwa nina bemanyi abalina emyaka gy'abakazi naye nga tebannakaddiwa angaani ndeka wamulemye nze ndeka ate otidde n'okwogera sitidde naye munnange eggwanga zijjo teritudde kakati abakulu abo omwami n'omukyala tubbi kati mbaddegga abankolee ntyanze anti akatambyo kaleeta akatambi ejo kigambo watusinza kyafa tubulya ku Chosen Becky nti ebyo biwanvu kati laba ono kati ono mukolere ki watusuubira tugambe sitori ya Chosen Becky mpanvu ku project ey'eki namba ndi wano eggulu nga muto we atuuse naye ekika ky'abaana abo wa Chosen Becky wa Chosen Becky ng'atuuse atandika okufukamira waneeno nze olwafukamidde neŋŋamba ono ani amina empisa ngiza Chosen Becky ngenda okulaba ate ng'amwenkana mu myaka muki okwenkana kiri kati nga ffe tetwenkana ntegeeza ki ndeyafo haiti kati ne mubuuza agamba ya Chosen Becky asibye ebituttwa kyali kyetagisa kyebituttwa kati ndiscribinga muntu bamutegeere bimawogola ebyo kati munaye awoza nange ndi muyimbi muto nga wabula nze munveeko muyinza n'okuba lwaki abaana abo gwe mukulu w'omumanyi Chosen Becky si bangu nze kantumire ku bantu abangu nkutumidde nnyo mukyala Winnie Mabirizi okitegera Winnie Mabirizi wa Mabirizi complex omukyala omukyala atulaba nnyo bannange kakati mbadde egamba beekutte gye bagenze ebweru bridal shower ntunulidde si bwe bagiyita n'omufumbidde emirundi emingi si bwe bagiyita kati gwe wasiza emirundi egisukkamu 5 lwaki odda kunze bala ogusooka
nja kweta ennamba y'abakazi bwewaka nze kuba ŋŋambye mufumbidde emirundi emingi nawe wasiza bangi kati gooza ow'ennamba kale bwe bagenze ne kale ekirumu ono sikitegeera ŋŋambye oba ye bridal shower oba bwe babiyita kubanga mmwe mumufumbidde ebingi naye nga bagikoze babiri bokka tebatuyise ate bakuyite gwe okolanga ba surprisinga ngaffe mikwano gyabwe tuyisizeemu oba akayimba ako tukaleke akayimba ka muntu wange tukaleke endowooza omwana ayina wato teina ayina naye bannange kiki kyogere kolera eggwanga asikolera abantu kati nabivuddeko otidde kolera eggwanga otidde nange kakati kati kyoba okola ita sitoola endala abo tubaleke tugendekebanaye bwe banaaba ogenda kuwasa ne bakufumbirwa ne bakwogerera lujje kutegeera gwe nabo bakwogererako olwaliro bale tukolere ku bantu tukolera bakwogererako ngaobimanyi nnyo ebyokwogerera abagenda ofumbirwa kansirike tugende ku baganda kati nkukolere ki tugende mu byebivulu eggulo twalesa wano emboozi zaffe abantu b'emikono batunyigidde nnyo okuleka omuntu waabwe Mr. Phil Mukono's finest omwerabidde eyakuŋŋaanyiza ekyalo yazza ayambadde abayimbi abanene abampi n'abawanvu Chosen Blood yambaddemu ng'ebyaluminati nengamba kale bambi Chosen Blood tojjukira guli ogwambala ogwa cream ogwa gold ogwasoose oguwanvu kaya ate mwana mukakamu wampisa enyambala y'abaani sinagambye yaganye nedda ŋŋambye ennyambala yaani yafaananye mbaani wabula ggwe tojja kumalako na byalugambo obuuza buli kaseera ati obadde eggwanga likakasiza eddala mu bintu by'olugambo waliwo amateeka agafuga olugambo kati nina okukujjukiza etteeka limu bakugambanga yakugamba era mu lugambo tobuuzanga nti agambye atya aba anoonya byakutwala gwe yogera kimu todda mabega not turning back Mukono's finest yasombodde ab'emukono bonna ne banyumira nafe abayimbi b'e Kampala bonna n'abatwala kale Kyenyiza okugamba abantu bagala music wange bazze kunyumirwa ate bazze kuwagira mwana waabwe ayimba bye baagala tebibanyumira sinagwe nsombye mbeebaza nnyo mwe balinyi baabwe kiki kyozizaako oluvannyuma nga konsati kizizaako konsati eno nga bwevuddeko projekiti endala zijja Mr. Phil aleta projekiti empya zijja era tugenda kubayimbira ebanyumira ebazimba tusobole okuba nga twongerayo mu maaso Mr. Phil ntandikwa kutandikwa naye tukyagenda mu maaso kyayimba nkyayiiya bannanga abantu b'emukono abantu b'ekyaggu mwe bali kundaga mu mukwano mwe bali kumpagira I'm so happy I'm extremely happy mwe bali kutanswaza ekivulu kibadde kirungi nnyo abantu bazze balabye ebifaananyi mujja miraba vidiyo mujja kuziraba abantu bazze ne batuwagira abantu bampadde ssente abantu bawaddeyo buli kye basobola ku lwange Mr. Phil mbeebaza nnyo ekivulu kibadde kirungi neebaza abayimbi abamperekeddeko Karo Nantongo Sitabwa Natolo Aizon Tina abalala bane mwebale nina Mwemba Comedy thank you so much Salut
alina bingi naye ate yandi wansi. It's down to us. Get you brother. Webale kunyagala n'okunyanguza mu kiseera. Ofise zejja kujja. Kubanga tolaba kisingira ddala okusinga okugamba nti otandikire kwoli omusajja yagambye atya okumanya kyekisingira ddala yagambye abakazi banamusonyiwa acakalanya ekyo naye banange n'ofumbira omusajja ng'oyo nga ye buli lukira bamukudigidda mu bivulwa bamukweyagala bweyagaze nga ne wajja ku mpewo za interview yeewaanaga munansonyiwa ate weerabidde omusajja weebweyogerere gwe nayokolako olwe twagenda bweyogerere ku byabeene amatikira aga 32 omusajja yajja nannyonnyola mu butuufu ekigambo ekituufu in quotes kyentegeeza nze sivuma bantu nga kulinga kulokopoka tosobola yadde okujja nonyonnyola ebyamakago mu bujjuvu webale ng'ate naddala si bituufu nga okusingira ddala obubi bifu ng'ate biweebuula bivoola n'ebirala omusajja yayogera ebintu biki nanyola mukyala gweyazaalamu abaana n'ajoga okubiri owokusatu kati ngono ng'alina ebyo abasajja ebigambo byabono si mulungi bulungi nenfuna ono nenfuna afaanana bwati nakakiripa akamu ak'omugagga w'e Kampala wano lwakuba twali tusaakateka kumpewo ani njamu kugamba kaseera kaffe yagaana akola interview ku mukyala we mukwano gwange nga teragika kati oba already yayogera naye nga mukazi we mukwano gwange nga ndaba nti kakeri kati oyogera mukyala yogera musajja mukwano gwange wabula abawulidde nti ngenda gikulaga interview nawolabe ogenda gitunula awo bose ogizanye wanino gemaze omugagga oyo amanyikiddwa ate ne mukyala we bamumanyi kati interview ng'ezanye etya onzise nga ne mukyala mabiriza ndaba akutudde ayogedde bawulidde tamanyi nti bawulidde oh my god kati n'omutima guli mukunkubaze kati batuwa oyo omwami mumwewulirireko kati bano babadde ku Serena Chosen Blood so mubamu kubayogedde wano ku bbalibbali ku lusegere bebayo mwadde omusajja oyo so omusajja omu oba munabyabufuzi nayogera ennyo nga bwe yeewaanira mu kuleka mukyala we waka tunyuza ne bakazi ba Chosen Blood balida so kwe tutandikidde mpaka lwe tufunyemu ekidumusi Chosen Blood y'omu ku baana abamanyi okuyimba wano mu Uganda ate noyo erigezi ali ku stage ye musajja yakamenya likodi okwagala abakazi ababiri babulikale okwagalya abaki ye musajja yakamenya likodi okwagala abakazi babulikale nga bonna bamaanyi mwigale teriyo lyakikoze nambagala ekyobutasula waka buli lunaku muginsonyiwe kwa ekyaddala sisula waka zensula mukukyakala ne mwena mbatumidde okubeera ewaka nga nze siriiyo manyi kiruma naye bali bameka bangi okubeera ewaka nga gwotokola kibaluma okubeera ewaka nga gwotokola bambi okubeera ewaka nga nze siriiyo manyi kibaluma naye nze mbeera autu nga nnyumirwa munsonyiwe naye ekikulu nabawasa nabawa amayumba nabawa amamotoka mubeereeyo omala kuteba katono new chapter ate leero olunaku lw'abagalofulendi ate dumu nawuwo kati mukoleeyo olunaku lwaba waifu matiriyo oli mulalu oli muwa buli kimu
oli asula ku bumuli utumiddeko kibebi kyange omanyi oyo ye namba emu namba 2 namba 3 namba 4 kamutumileko nga namba 4 agamba tya tumuna wange namba 4 10 bagigaba muwene 10 era webangamba muno namba 9 abasajja bawasa abakazi 9 nga ne namba 9 nyimuwa abayimbi nga bali united kyenjagadde era njagala okwebaza Eddy Kenzo kyakoze okubeerawo buli muyimbi ekyo omukulembeze kyakola bazze ndabye Fiiki ndabye Kenzo Niripazo Gwindagi bonna ne bayimbirako munnaabwe kyadde kyamaanyi nnyo kibadde okadde Jose Nibeke mukazi muyimbi nnyo mwagala ku kyabayimbi okujjumbira ng'okwewagira kino kyaliwo edda oba tutandise kati ekyo twakisalawo kati tulina okwewagira fe tutandika n'okwewagira then abalala ne bali kuwagira ekyo twakisalawo Kozani Blood leero oyinza musibirira ntanda kyero oyinza mugambayo obugambo ki abantu abatuuziza zino sawa bamulaze ekindo basobola bamwagala ayinza okuba badde tamanyi kuba ali very humble kati ayongeremuko ku kibuli Olugambo nga luwagiddwa Kampala School of Health Science somero eribangula abayizi mu by'obujjanjabi n'obusawo